Mikwano gyange mwenna abangoberera ku channel eno nga leero mbaleetedde eddagala lye bayita olukandwa. Oba wali owulidde ku ddagala lye bayita olukandwa oba nga wali olulabyeko? Lubeera mu kyalo, luba luliko amaggwa naye nga amaggwa gaalyo si ge gali awo ennyo agafumita naye nga ga bulabe nga liba likufumise. Olukandwa lwe mbaleetedde olwaleero ddagala lya maanyi nnyo nnyini ddala singa oba olikozesezza ku ndwadde eziba zikutawaanya. Ngenda kumenyera ku ndwadde ezimu n'ezimu. Olukandwa olwo endwadde ze lujjanjaba singa oba olukozesezza bulungi. Singa oba ofunye emirandira gy'olukandwa olwo n'ogikwata n'ogifumba lijja kuba likuyamba ku ndwadde zino eno ze ngenda okusomera. Endwadde zino ze ngenda okusomera oba ze ngenda okubuulirako, olukandwa ze lujjanjaba mwe muli okulumizibwa mu nnyingo. Ng'olumizibwa mu nnyingo ojja kuba ofumba emirandira gy'olukandwa luno onyweko, onyigiseeko ne mu nnyingo. Ojja kuba okozesa mirandira gyokka, kijja kwetaagisa nga kilo 2 ez'olukandwa. Oteekemu liita nga 7 ez'amazzi osobole ofuna ekirungo ekyemala. Teekamu liita 7 ez'amazzi mu ezo kilo 2. Fumba at least kuveeko nga liita 1/2 z'onoofisaawo z'ojja okuba ng'okozesa. Alina kabootongo, olukandwa luno lujja kuba lukuyambira ddala. Naawe abutukabutuka olususu, ng'olina ebisukko, oluwumu ku lususu, n'eddagala lijja kuba likuyamba. Ojja kuba onaabako olinaabe ku mubiri gwe lijja kuba likukolera. Naawe alina ekiddukano, era eddagala lino ojja kuba olikozesa kye kimu n'egyo emirandira ogifumbe onywe nengayo ekikopo kimu ku makya n'olweggulo. Naawe endwadde z'amawuggwe, ng'olina endwadde z'amawuggwe ojja kuba okozesa olukandwa luno emirandira gyalwo. Kozesa emirandira gy'olukandwa osobole okuba nga oyambibwa bulungi. Eddagala lino ly'amaanyi era ddungi nnyo singa oba olikozesezza nga bwe kyetaagisa, lijja kuba likukolera bulungi. Musajja nga tozaala, musajja ng'olina spam account ntono, lijja kuba likuyamba okwongera ku spam account yo osobole okuba nga osobola okuwakisa omukyala. Omusajja nga spam account zo ntono, kozesa olukandwa luno lugenda kuba lukuyamba obulungi ennyo. Onaalukozesa tojja kwejjusa. Naawe era omukyala kye kimu nga tozaala, ng'olina obuzibu ku magi nga tozaala, ojja kuba okozesa olukandwa luno era mulufumba emirandira olunywe, lujja kuba lukolera bulungi nnyo olukandwa luno nga bw'olulaba olukandwa olwo. Ojja kuba okwata enkumbi olusime wansi emirandira, mala okuggyayo emirandira egyo gyozeeko bulungi gitukule, gitemeeteme, mala ogitemaatema teeka mu seffuliya oba kyonna mw'ogenda ofumbira. Kwata kilo 1 oba 2, teekamu liita z'amazzi 7. Ojja kwetaagisa ofune ekintu nga kigazi, oteekemu liita z'amazzi 7 ne kilo y'emirandira gino ofumbe. Fumbira ddala ng'olaba likyusizza ku kkala. Omala okyusa kkala ne kuba kuvuddeko liita ng'emu, eddagala lyaffe eryo genda lizza wabbali liwole bulungi, ofune mw'olikuumira. Onyengako ekikopo kimu ku makya n'olweggulo. Bw'alina kabootongo
musajja tazaala n'omukyala tazaala. Gwe olususu ojja kuba onaaba linaabe nga likyabuguma eddagala lyaffe lino. Ojja kuba onaaba linaabe nga likyabuguma lisobole okukola ku lususu obulungi. N'obuzibu ku mawuggwe ng'ozibuwalirwa mu kussa ng'empewo oba kambake. Nja kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, osobole okumanya eddagala era twejjanjabe.